ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kankateekeko okawulire. Ya kanisa. Nengeri kanisa nene Pastor Samanya Wilberforce. Twali omuwuliddeko. Pastor ani? Samanya Wilberforce. Sisi ono yabeeranga ennyo ku topu yagamba nga yali omusamize. Yes. Bwe yali omunene w'amaaso. Yaddawa. Kati bamukuba. Biseera ebyo nalabako ka video ke nga katambula musajja atunga asaba mitwalo 3 bamu operating nga taggalino. Basooka kusindika wuwe. Iyo mission yasookera ddala Bugulubi kitintale we yali ku Mirambozi wala kasayi bakata Mirambozi bakubirawo omupiira awo kanisa eryawo yali nene Samanya yali muzibu nga teri sabo lye bamuyitira eri mulema wansi w'enjuba wano yali akola deliverance kweka kwenga otuke Basamanya lunaku lwa kusatu lwa counseling oloza service ng'emmotoka ezisimbi awo mpitirivu n'abantu bangi oyo musajja alina okuyitibwa. Kati ekizibu kya Samanya yali ayagala nnyo abakyala. Bintu bibiri be bamukubira. Teri musamize atali mwenzi naawe. Yali musamize. Naye magi ezimu gyamuvaamu. Ati kati kankubulire ne wolokoka. Sitaani talinayo method mpya atunulira mu bikadde byakusumbuwa nga tonalokoka byajjiramu. Akati olunaku olwo yali katuuti. Ne tusindika foreign angel. Ati we yajja n'atuula katebe kati pasa ali ku katuuti feno tuluse nze eri ndaba bwe yatula katebe yajja tayambadde empale n'akwata ekigere ekimu n'akiteeka eno ekimu n'akiteeka eri ng'atunulidde mu pasita waati. Nomanya ebintu nebiri mu kunywa twagenda kugamba firimu agende ebugolobi abuuze pasita Samanya
nayongera okugazya pasa nagamba kakati leero mpulira okubuulira nedda koloto yabuuli yagamba kakati mbeera nyatusinza businza nagamba kati abasinza mujje kati oba omanyi oli mupya nga gwe mulundi gw'ogusoosa okujja mu kanisa olunaku oliye mupya oba omanyi gwe mulundi gw'ogusoosa okujja mu kanisa jangu mu ofiisi ebyali mu ofiisi tujja wantama sabingege bajage tubadde ne okitegede busu badde sala kakati ekyo kyengera okutandika kati obiwulidde kakati obwo bwe bufere bufere nali musamiza emyaka 27 obwo bwe bufere Jamiru mufere ogamba Jamiru muntu anoonya nfuna Jamiru kyanoonya kati anoonya influence mu bantu naye mu influence gyanoonya yaginoonya bubi kakati nze situuzanga nze ne bwe buli baddi situuza bakazi mu maaso mu kanisa wange tekibangayo anti agamba mbu chachi bali bamaze ogiwamba alimba ba asha bonna nga baba wamba ba asha ki ambulire akwayo ba asha 10 binali nkozesa munonyeko ojo munonyo omugambe mpayo ba asha 10 musumba samanya yali akozesa lwaki tokimubuuza munonyeko mukube oja nedda gojja muletanga nange wendi okujjawo obulimba n'obufere obuli mu nsi kati obutambula omanyi waliwo obufere obuli e South Africa nze naliko South Africa abafere bagenda ne baddira ebintu byabwe ne bajja nabyo bakola batya bwe bamanya nti ekikomera kino mulimu abantu abagagga nga Munnayuganda ali South Africa baluka ensiriba sizimanyi ejirizi ne baluka ejjembe lyabwe ne baliyiwako omusaayi gw'enkoko kati ne balitwala ne balisuula mu kikomera kati ono olufuluma ebweru aba atambula ojja kyaziza pasita bakolagana n'oyo baba bakolagana naye kakati gwe bwojjanga bagamba nti I saw something behind in your house, let me go there and we see. Kumbe yakisuddeyo ye Jamiru mufere kanisa yeriwa yagambye yali akola sitaani atuwe kanisa ye anti agambye musumba agambye nakoleranga sitaani njagala okwate bulungi yakoleranga sitaani era gwe mu interviewinga yakoleranga ani sitaani kati yakola atya kati yalokoka kati kanisa sabira mu kanisa ki simanyi chachi gwe mpayo omusumba agamba nti Jamiru wuno wano wasabira era kwe n'omusumba amusumba tumanye nti yalokoka era agenda mu ggulu bino ebyekifere yabikola ki yabivaamu kati atuwe musumba we yekka ajje n'omusumba we bajje wano tubakoleko interview bonna nga nange wendi ne Jamiru waali n'omusumba we waali kubanga gwe wooli gwe kirungi nkufunye nze wendi gwe wooli ate gwe wa mu interview yenze kakati gwe yamutavyunga ombuuza bye yayogera bifu yagamba kala hulira kyagambye agambye nti ffe baatutuma mission eyasooka eyiyo yali yakusuula Saamanya kwa wali wa amaanyi kati nali wa amaanyi ekyo n'akyogera ekyokubiri n'agamba Saamanya yali muntu w'abakyala andeetera omukyala gwe nakwana nga yamumpisetingira anti agambye ono amulina agambye amulina towulidde bw'agamba waliwo n'omukyala oyo gwe baateeka mu maaso anti abaamumanyi naawe anti agambye mbu yali foreign angel anti yali foreign angel kitegeeza omumanyi nze nyinza okwogera kyesimanyi yadde saasoma luzungu naye nyinza okwogera oluzungu lwesitegeera kiki ekiŋŋaana okulwogera kuba sirumanyi tolumanyi nze ngulidde abaana bange oluzungu era ne batikirwa diguli ekintu addiza abaana bange okusoma kubanga nze saasoma omuzadde ena kyalina okukola mwana wo kumutuusa gye saatuuka kakati sisobola kwogera luzungu era abaana baŋŋamba dadi wano sembogo wano ozitumalirawo sirika nomanya nti wasomesa kakati Jamiru bw'abanga yali mu kanisa ewange yali yunga abalala bwe bajja kubanga ewange teyajjangayo balokole bokka ekituufu era ye waagamba abajja bonna mu kanisa
tebali nga balokole nzijukira omukazi gwe bali basetinze abasamize bamusetingira Mukono district ne bamusetinga ajje mu kanisa ajja asuule kanisa oyo mukazi mulina ne ku video njajju kuletera wantu jajimpa omukazi oyo bwe yatuuka ekiseera bamutuma kakati mbantuuka mu kanisa ntandika okukola deliverance omukazi oyo yadduka mu deliverance afuluma mutoyi agenda emmanju bwe yatuuka emmanju n'afuuwa emmindi kakati mbandi ndi ku kituuti ne mpulira emmindi ng'ekola ki ng'ewunya ne mbaga nti there something behind ne ntuma ashazi wange omu ne muga nti genda emmanju genda olabe waliwo ekiriyo waliwo ekitali kituufu kyempulira agenda okutuuka emmanju ng'omukyala ali ku mmindi afuuwa ataddewo ebifaananyi byange ayogera bwali kiro twalimu overnight ataddewo ebifaananyi ayogera mission gye muntumye bannange bajajja mujje munyambe mugende mumutegentegetege alaamiriza ne bamukwata ne bamuleeta mu kyaki ba ashazi be bamuleeta ne bamugamba nti tandika oyogera mission yo ne mukwata ne mugaa nti banaye mwena kanisa ali ejjudde nga tuli abantu ng'enkumi 3 ne baga nti wuuna ze tumukutte lubona twagala ayogere yamutuma n'amwogera yamwogera era bamala okumwogera ntumuga nti kale tukusonyiye naye tokiddangamu ekyokubiri njagala uve wano ng'olokose omukazi oyo bwe yalokoka bwe yaddayo yafa yalokoka n'addayo n'afa bwe yaddayo emukono yafa okay oyo bamusetinga okiwulira kyengamba kati Jamiru ani amusetinga Jamiru ya setting ono atatya agambye nkapulayingera agambye bansetinga anti agamba gwe yali akolera sitaani otyo anti ya musetinga kakati sitaani bwamala omusetinga amuleeta kati amugamba mission yesooka omusajja oyo wa oteko okubeera ng'olina agent anti yali agent bw'obeera ngo nze ontumye bitegeera bulungi egwe tobitegedde bulungi nyinyonnyola kaakati bw'obeera nga bakutuma ku mission yonna nze nali musamize nze mission eyali entute yali akwokya bayibuli nga ndokoka nagenda kwokya bayibuli nasooka ne ntuma ababaka bagende bacookoza abalokole bookye bayibuli nga bayibuli ze babba tuzookya kakati bwe bagenda buli yagenda nga teyaddanga alokose bwe bagenda nga muli munda maanyi gabakuba nogamba ti kaweegenderere kaneetuukire bano balabika babaguze buguzi nva ku lusozi ennyinze mu bugerere mu bukoba nva ennyinze nzize mmazeeko nvudde bujagaali nzize ennyinze mu jjinja eryo eriri ennyinze oba wali oliwuliddeko nva mu jjinja eryo nzijudde ngenda mu kanisa y'abalokole ekikututeko kya bayibuli yes engalo nga nange ntula ali kunga nange nkubye engalo bayimba nange ennyimba kigiza basamize mwe bali mu kyalo bangi bayimba tuyimba leka naawe onyumye ntula obugenyi taata kaakati nze ntudde muli mu kanisa bayimba nnyimba naye nfuluma ebweru nenywa sigala ne taaba bwe twafuwanga mu mmindi ekintu kingamba ngende nywe taaba bano beebake nzibe bayibuli eyo mission wali ononye bayibuli zonna kati nkubuulira Jamiru byayogera tabirinaako yadde kati ne bwali muleeta wano bye ngenda okwogera byokka bijja kutiisa Jamiru adduke kyenkugamba mazima nsikulimba gwe munaye Katonda anyambye n'okunyamba okumanya Katonda akyanjagala mwami Sami kankubulire okumanya Katonda akyanjagala nali nkuwandikiddeko ebbaluwa nti onjagala nkulabe wali oseetinzeko noga nti samanya ndibeerako naye nali nkuguze nkuwadde sente nedda wazze nongamba nti mpayo $5,000 ogenda oyonoone nereese werese gwompise nogamba jangu twogere ku nsonga eno which means nti olumirwa omulimu gwa Katonda ekitegera kyeŋŋamba era there are so many people abakuwulira kaakati abagenda ogamba nti naye Jamiru musajja ani Sami oli musajja okutuleetera saamanya
Kubanga nze nawuli. Kakati ne Jamiru yennyini nkubulira tuli ku desk eno. Wano wennyini we tulituula. Wano wennyini we tujja okutuula. Gwe gezaako muyite mugambe Saamanya ayagala kwogera naawe direct. Ajja kugamba nze oyo Saamanya muzibu. Ajja kuberooza ebintu bibiri. Nti ngenda mukwata. Aizo go yagala mukwata. Ayajja kulowooza nti Saamanya agenda asala magezi kati Sami yanvuddemu. Ayagala kunkwata. Ayagala bankwate banteeke mu kkomera nti nze naloga Saamanya. Ekyo kyokka kijja mutiisa. Era we twogerera bino agenda kweyongera bw'aba ali Jjinja. Enkyaka Mbaale. Saamanya baddaye. Bugendo kyanga aliba. Nkubuulira bino Sami nga sikukweka. Gwe giteekeyo olwaleero egiplay. Kati ye Jamiru bino byayogera abijjawo. Bipange. Kuba yakakasa. Talina kyakakasa nkubuulire. Bw'olabanga omuntu ayogera n'asiba mu buleeki. Nze saasoma. Olaba nze nsiba mu buleeki okwogera. Mala kwetegereza kyanaayogera. Lwaki? Kwa kyenjogera ndi confident. Jamiru bw'aba otunulira statement ye n'emimwa gikulaga nti alimba. Kati kino kyo kiyakuteekako kyo kikyamu. Kikyamu. Agamba mbu wali. Kubanga bw'aba agamba nti omuwala yatuula ekisambi n'ateeka eri. Nti Saamanya walemidde ku kituuti. N'enkuba ye eriisooti. N'empunga. N'ogamba era n'ogamba abantu. Nti service ekomya. Naye tusinze businza. Kati mbwera n'olyoka ogamba buli mupya ali wano. Ajewa mu office era n'amaliza yali mu office. Kakati ekyo ali biŋŋamba. Kakati ekyo. Nze bwebulira navanga ku kanisa. Ekyo kiri ku buli musumba yenna ali mu Kampala. Ne mu byalo. Baba abaagala obbakulaba. Kati waliwo ajja ng'afunyirwa Sande. Olina omuwayo akadde. Olina okumuwayo akadde. Najja n'akulaba. Ekyokubiri nze obuweereza bwange nze nakolanga nga bwe mbuulira enjiri. Nali mulimi wa muceere. Nze nali mulimi wa muceere. Sente ezisinga nazijjanga mu muceere. Nengula amayumba. So sente tezaava mu kanisa. Wali mukozi. Nze nkola nakati essaawa eri mukozi. Ngende Karamojja. Kati ebiseera bino kaakati. Oyo yakola Karamojja. Ali mu project ye Karamojja. Era ffe twagala okusubula eŋŋamiya, ennyama y'eŋŋamiya nga tugireeta mu Uganda n'amawanga amalala. So oli mukozi. Ndi mukozi. Kati okuzimba amayumba nagazimbanga mu ssente ze neekoleranga n'emikono gyange. Kati lumu twali mu mucere negufuna ssente. Twagufuna mu kiralu. Kanjogere ng'enjogera ennaku zino balina enjogera egamba mbu bamuyisizzaamu eggaali. Omanye mwe aba social media mwe muziga okwogera. Kati Jamiru omuyisizzaamu eggaali. Deka naawe. Kaakati nga sinnayogera ku basamize. Tulina obufere obuli mu kkanisa. Bungi nnyo. Awo lwaki nzizeeko emabega katono. Abantu abalinga Jamiru bangi nnyo mu kkanisa. Abo si basamize. Baba baki? Bakazanyirizi. Bakazanyirizi si baba ba comedian. Nedda. Anti era ebyo comedian. Musumba. Kati Jamiru byayogera goyinzo biyite ebyamagezi. Ati mulabanza abuulire. It is a comedian. Tabuulira njiri. It is a comedian. Nga bono olaba omusajja bamuyitaano n'abeera ennyo. Abeera nnyo akola simanyi bamuyitaani. Omusajja oyo ayogera ebisese ennyo. Mariyaki. Mariyaki anoonya ssente. Ye comedian. Ye comedian. Kaakati ye mukulu ye Jamiru. Jamiru ayise mu kanisa mwayagala afune erinnya. Kati oyo mufere. So Jamiru anoonya linnya. Anoonya ate yalinoonyezza ki? Anoonya media emutunde. Era nze n'ennaku ezo waliwo abampeereza buntu byayayogera. Ebikadde byayayogera bye byaddingana aleeteyo ekipya. Aleeteyo ekipya. Anti gwe yakumaliriza. Ate kiriiwo. Anti kati gwe yakumaliriza. Nkyaliwo. Kati Jamiru tagattako. Atoolako butoozi. Jamiru wa minus.
kati ye bwabera wa minus alina kwogera ebiri babita batya mwabasoma mukiyita mutya ebiwuniikiriza bakyogera batya mu luzungu ekintu nga kiwuniikiriza ne Saamanya naye bamuloga bannange abasajja baloga Saamanya bannange naye omusajja agenda kuddamu kati adde ate kati ndi mulamu nnyo tuli ayogera nga ndi ku kitanda we yabyogera ali ku kitanda nali ku kitanda gwe tujjukidde bwagamba nti nasaba n'emitwalo 3 jo wagisaba nagisaba gye ati mbuuza ggwe akubuulire ati yakulaba emiyaga yakulaba ku vidiyo bw'aba yandaba ku vidiyo nasaba ye yakyogera bwogezi nti munaye namulaba ebiseera kati yakyogera ndi era n'asaba ne Katonda Mukama nsonyiwa yasuula musajja kaakati nowuliriza bw'aba ayogedde nga yeenenya ajje yeenenye mu lujjudde kati nti Mukama nsonyiwa bye nali njogera ku Saamanya byali bya kifere ajja abyogere kale sabikage bajja gange ndine Pastor Saamanya eyo tuyitiddeyo obuyitizi kubanga babaddewo obuyitingana nga tulina obujjawo nga tulina okijjawo tugende mu maaso naye Jamiru aba alina kyayagala ogera njamuleeta nedda tumuleeta yekka nkuleete tuliyita aba ng'ali wano n'omusumba we ng'oli wano kuba gwe kyogamba ye mufere talina musumba talina kanisa abo abaasaba asabirawa njamubuuza omanyi abafere nze mbamanyi nze nali musamize saali mufere mu busamize saali mufere nze nali musamize konko era nayitanga emmandwa nezikwata Mukasa ennyanja emuse kamwetoolole eyangulira akaliba akengo kamwetoolole nagiyitanga emmandwa nejja andi Katola ayinza okugamba n'agamba mu comments n'agamba andi kati Pastor Saamanya kyatamanyi ky'omuntu waaba bamusuula tategeera nti baamusuula abaamusuula baba bamanyi nti oyo twamusuula kaakati kankubuulira olwaleero nkunnyonnyodde emabega nti nalwala ng'abalala bonna be balwala kituufu kaakati bwe mba nalwala sisobola kukola nga ndi mulwadde kati ekyo kizeemu abadde temulaba teyagwa abadde mulwadde mbadde mulwadde ng'abalala bonna bwe balwala okay kati olaba omusajja pulezidenti wa Russia mulwadde wa mutima Putin era agira ekiseera n'agenda awummula tekitegeeza nti takyali pulezidenti so omusajja yalwala nze nange mpulidde kibya nze ne ka video ke yayogera sikula nkongo sawa buyambi sikalaba era nze n'obulwadde mbadde simanyi nti oli mulwadde nze nalwala kyokka kankubulire Sami obulwadde ekintu kisiraani nnyo obulwadde bwannuma natuukanga ekiseera nga ndi mu wheelchair nga bantambuza butambuza ng'omwana omuto mu nnyumba ezyange gye neezimbira naye nga simanyi biri mu ddiiro okujjako okunvuga ne bandeeta wano bantegeerera omuntu eyali ategeera obulungi bantegeerera eyali ayogera sikyayogera awo ne bagalabika ategeeza kino kubanga natuukanga ekiseera nga njogeza sayini sikyayogera waliwo yatuuka ekiseera nga muno mulinga omuli amabwa nga sisobola kwogera olw'omutima kubanga ajjukira omutima gwatuuka ekiseera ne gwabika nempitamu omusaayi mukama ne mu nnyindo naye bwali bulwadde bali bakuloze tebandoga nawe nkugambye obulwadde bubaawo ng'omulala yenna bw'alwala tetolera nti obulwadde bujja leero enkya ne bugenda olaba senyiga omumanyi alumira ennaku mmeka naye bw'aba yakutte obulungi tosobola kutuuka wali ku kkubo owulira nga amagulu gonna gamenyesemenyese kati bwe bulwadde kale tulire Pastor Saamanya nze Samike ebitubadde twagala tusooke tubijjewo then tugende mu maaso emyaka gyabuliridde abadde mulwadde nga naye wosobola okulwala nga nange wendwala ng'omuntu omulala yenna wasobola okulwala kale kale tudde ku topiki yaffe obufere obuli mu basamize nga mu basamize eriyo obufere bungi
kati leka nkwe ekyokulabirako waliwo abasajja ababeera ku TikTok okwo tebabikola nga wendi bwe nalwala ne batandika okuvaayo mbawulira mbalaba muzzukulu wangi ssebo eno ensawo ozze naki nzize n'ensawo eno jajja ayimiridde mu mwala mbatero balaba otero balaba namala nakakati kati muzzukulu oyagala sente mmeka balaba kati ekyo kiyita busamize obwo bufere kati yoyo Jamiru kye kiti kyagwamu Jamiru tumuleke mulese owai ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 kakati obusamize kyanjawulo n'obufere kati ogere ku busamize kati obusamize konko gyebuli emmandwa gyeri ebyaddala gyeri tebakulimanga nti obusamize tebuliyo tufale okulaba sumba tugaayo tebiri abefeso essula 6:10 lugamba ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ani ayogera ebyo Paulo abagamba abasajja be yali alimu bali mu Efeso Efeso kiri mu Ttake mu biseera ebyo baali bagiyita Butuluuki owulira kye ŋŋamba Butuluuki ye yali esingamu abasamize Butuluuki ya era abasajja abasamize bonna baabeeranga Butuluuki kyova olaba ekkanisa zonna omusanvu zisumuna zigadi zaani zi Philadelphia zisangirwa Ttake zaali zizze kulwanyisa kintu ekyo kubanga Pawulo jjukira bw'aba ali Efeso agenda ku kazinga ke bayita Patumu bwe nali mpita ayita bwe nti n'endalaba abantu abasinga obungi nga tebalokokanga kitegeeza baali baki basamize webale nnyo empewo okuvaayo gyeri empewo era omuzimu gyeguli gusobola okukwata gwe tulabangayo omuntu ng'afudde ne bamugamba najja n'aloosa omuntu nga ne bagamba nti banzita naye ndi mu kitundu gundi ne mugendayo kati nze najjanga abantu mu nnyanja ng'omuntu bw'agwa mu nnyanja mujjayo nga yafa ogenda n'oddira eddagala kweriri ku nsiko okwo n'olireeta n'olifumba n'olinaaba mu ngalo n'oddira amazzi n'ogalembeka n'omuyita erinnya wano najja ogenda okulaba nga abbulukuka omulambo gubbulukuka nga ebyennyanja byamulyamu amaaso ebyennyanja byalyako obugere naye ng'omukomeza naye ng'omuyita najja n'omuyita najja n'asembera n'omujja mu mazzi n'obaga nti omulambo gwamwe guugwo ne batwala ne baziika ate ogamba tebagiyita ekyo byombuulira bipya ne sitaani akola ebyamagero ssebo ndaba noono sitaani akola ebyamagero bayibuli egamba namulaba ng'avudde mu ggulu ng'agwanga okumyansa naye temumutya ssebo naye akola ebyamagero lumu abaana ba Isirayiri Musa asuula omuggo ne Falawo asuula ki nagusuula kati ogwa Falawo gwamira ki ogwa Falawo tomanyi nti omuggo gwa Musa gumira obwa Falawo obusota bwa Falawo kitegeeza nti Falawo yali alina emmandwa oyinza okulwana n'ekintu kyotamanyi n'okiwangula nwana nekyemmanyi kyova olaba abantu abasinga obungi bampita omufere kubanga kyenjogera nkimanyi omuzimu bwe gunajjira mu kitundu gundi ngumanyi yani nalabako abasamiza bano bagamba oli waabwe towakiwulira kubanga mmanyi bye bakola mbaanika kati olaba Maama Fiina oyo jjajja wa Maama Fiina yali mukazi musamize nnyo
jjajjaawe azaala nnyina ye yasamiriranga Sezibwa. Mama jjajja wa mama Fiina. Jjajja wa mama Fiina azaala mama wa mama Fiina. Omukyalo oyo yali musamize nnyo yafa. Era Bugerere yonna yali asinga okufuuwa emmindi ne Mubukoba. Omwana wa kijja. Katogamba mama Fiina aliko empewo. Ani akulimba ali ku lugero lwa jjajjaawe naawe. Nawe leka babazaza. Mama Fiina aliko empewo. Era bamuwaliriza mama Fiina nti musamize nze mbeewuunya. Yakulira basamize. Nedde ekyokulira baamulonda eteri mpewo ekulirwa mukazi teriiyo. Teriiyo taata. Ekyo nkiwakana ne bantu makono omukono. Kuba nkimanyi. Ate ndaba mama Fiina. Anti baamulonda nekula namulumba balwanagana. Oba kiyite ntya simanyi bwe nnyinza kinnyonnyola. Mama Fiina jjajjaawe azaala nnyina. Mumanyiiwo ne we yali abeera mumanyiiwo. Bw'oba ova e Bukolooto okutte ku luguudo olugenda e Jjinja waliwo woowetera bayitawo Nsotoka. Bw'ova Ensotoka okwata oluguudo olugenda e Kisoga. Bw'ova ekisoga bw'oti mu katawuni bakayita Kisoga kwata eridda ekyabazaala. Kati jjajja wa mama Fiina yabeeranga awo. Omumanyi. Waliwo omusajja baamuyitanga Nnyasiyo ye yali azaala Nnyasiyo. Sajja yali musuubuzi nga asuubula nnyo ennaanansi. Baamuyitanga mwami Nnyasiyo. Mama Fiina bw'aba akiwakanya ayogere nti teriyo musajja gwe baayitanga Nnyasiyo. So byogerako abimanyi. Nebeerayo omusajja omulala yali wa UPC baamuyitanga Muwonge. Ne wabaawo omusajja omulala baamuyitanga Okeekyo, omulala baamuyitanga Oboote. Nga bakola kyabo. Baali babeereye mu biseera ebyo. Kaakati omukazi ono ye yasamiranga Sezibwa. Ye yaliko empewo. Ezaddala. Taata omukazi oli yaliko empewo. Obutalimba ye empewo yaliyo. Kubanga lumu Sezibwa oyo yagenda n'akaaba. Okukaaba okumanyi. Sezibwa yasesema amazzi. Bw'aba asesemya amazzi aba akaaba. Kati baagenda ne basima oluguudo ng'omwana oyo Sezibwa, omwana gwe baayitanga Sezibwa yali asala ekkubo. Kati abasajja ne bajja bakola oluguudo ne bateekawo ebigoma. Byalema. Ebigoma byalema okugenda. Jjajja wa mama Fiina oyo omukazi najja agamba nti bajjajja mubaleke abantu sajja bayiseewo ekkubo. Sezibwa mwana wange leka bajjajja bo bayiseewo ekkubo bazzukulu bo kubanga wemba nsomokera. Era oyo omukyala bwe yayogera ne batandika n'abatuma embuzi n'endiga. Ebyo ebiseera nali musamize nze nga mbeera kitimbwa. Bwino omulina. Oyina bwino. Nina bwino kakati soogera kye simanyi kyova nze nkugambye nti nze siwaayira. Ensotoka mama Fiina agambe nti Ensotoka simanyiiyo. Oba e Bukolooto simanyiiyo. Oba ekisoga simanyiiyo. Oba ekyabazaala simanyiiyo. Kati empewo oba we yava ku maama yadda ku mwana. Nedda. Kati mpulira agaba obugagga bugabisaaki. Kankubuulire. Empewo si gwe olonda empewo. Empewo yeekulonda. Kikuddiremu. Era abatuuliriza bakiraba. Empewo si gwe ogironda. Yeekulonda neega nti ffe twagala ono kwe tunaatuula. Kyova olaba bayimba mbadde neeyitira ttale ejereere wamma tuwulidde engoma ne tujja emisambu agiwulidde engoma giwulidde engoma negijja bajjajja bawulidde engoma gibadde gyeyitira ttale ne giwulira engoma. Kati tegiriiko oba oli Muganda oba ono oli Musoga oba ono Mudaama. Gyo gijja buzi. Gwe gironda gwe gikwata. Kyova olaba abamu babagamba nti eyo empewo si ya kika kyewaabwe. Mugizzeeyo gye mwagijja. Ebyo tobiwuliranga. Biwulira. Kakati empewo eyo bagigamba bagizzeeyo gye baagijja kubanga yo weeri. Towulirangako kintu kye bayita empewo. Empewo mbiwulira. N'emiti tegiriiyo. Emiti ngiwulira. Sijja kwogera miti. Bwe njogera emiti bajja kikoppa. Naye gye giri. Emiti egisuula eddalu gye giri. Emiti egyavuwaza
N'oyavuwalira ddala. Ne bakutega omuti n'oyavuwala. Excuse me. Kankubuulire Sami. Oli asobola okutega omuti n'aguteeka awo. Wano ne wabula akyamawo. Gwe tolaba nti awantu wano walungi. Wasava. Ne wabula yadda akyamawo. N'akyama obukyami n'agamba nti njagala akacupa ka soda n'abula okutuusa lw'oggalawo. Nga nti owaayi sinagana nga buli kimu okikola. Noga owaayi. Ng'omwana yateekawo omuti. Yateekawo omuti. Ekyo gyekiri. Oli ne bamutega omuti. Ne bagamba nti buli sente gy'anaakwatangako ng'aginywa bunywi. Buli waagikwatako. Buli lwakwata bw'abanga mwavu tanywa. Abeera n'empisa nnyingi. Nnyingi n'ate tagenda mu bbala ne bagwa mumma. Mutamiivu tasobola genda mu bbala ne bamumma mwenge. Eriyo abanywa ogw'eddogo, eriyo abanywa ogw'ekyeyonoonere. Anywa ogw'eddogo yafaanana atya? Ye bw'aba anywa. Anywera ddala fululizo. Tayawula. Tasosola. Bw'anywa walagi. N'agattamu ebirala. Bw'anywa bbiya. Bw'anywa n'amalwa. N'ekwete. Oyaba muloge. Kaakati oyo bayinza omuloga ekyo. Naga nti kati katulabe. Anti bamuwaanawaana katulabe. N'amuyita. N'amusika omutima gwe n'aguleeta nga bw'onoleeta essimu eyo n'aguteeka wano. N'agwogeza byonna. Gyebiri. Kaakati nze nkubuulira nti nalokoka. Ebigambo byonna bye nkugamba sibinoonya bunoonya. Nabiraba. Mbimanyi. Kaakati obufere bujjirawa. Obufere we bujjira we wano. Olaba abo abaana ababeera ku TikTok okwo. Ogamba bakozi. Kati agenda n'agamba omuntu leeta emitwalo 3 tuyite bajjajjaabo bakuwe ssente. Wangi Saalongo bajjajjaabo bagambye ddira emitwalo 3 giteeke mu nsawo omwo mwennyini. Gwe noddira ssente naawe n'oteeka mu lirabo obusiru batulageyo omu. Bamuleete. Awo. Bamuleete. Sami. Awe wali obuzibu. Sami. Tuli ku mpewo. Ensi yonna etulaba. Bamuleete. Nga yagaggawala ne bamugamba nti bamuwa ssente n'azizimbamu ennyumba. Omanyi kye bayita milioni 3 gwe. Yadde tuli ku mulembe guno ogw'obwavu. Naye omanyi kye bayita milioni 3. Baweera ddala ssente. Olina oyagala mwannyina. Oyagala ssente mmeka nti milioni 3. Bamuleete. Olumu n'amugamba saba nawe ssente zirimu ezitegerekeka. Omanyi kye banoonya? Kaakati oli ali mu kyalo ekyannamukaaka. Ali e Busoga. Ali e Jjinja. Bagenda omubba. Alabye ono ne bamugamba mbu ssente. Kaakati gwejjako abantu 1,000 ngo bajjako emitwalo 4. Oba ofunye kase. Yogera amazima. Aba okafunye. Sami yogera amazima ng'ojjako abantu emitwalo 4 abantu 15,000 kale. Oba olina ssente mmeka kati olunaku kale olunaku bbayo abantu 10. Era oba olunaku olukoze. Gye mitwalo ameka? Ne bw'oba onywa nnyo ojja kunywako emitwalo 10 owenge enkya otandikira awo. Eyo eba bizinesi. Kaakati abo bafere banoonya byanfuna. Balinga ngono omusajja yatambuzanga muno omutwe mbu yalina omutwe gw'omuntu lumu omusajja ono namugamba twali bwayise. Yagenda n'agamba nze nina omutwe ogwogera ogw'omuntu omufu ne mbagamba nti kaakati nze njagala kuyingira mu kayumba. Anti mugambye omutwe guli munda muli mu kayumba. Kaakati nze kanyingire muli tufaanane n'omufu. Bwe bagira ne bagamba gwe saamanya gwe ne bagamba nti nedda tetuwakana. Ekituwakanya ki? Mugambye guli wali. Muli mugambye omutwe gw'omuntu guli muli munda gwe gusaba ssente. Kati nze kanyingire gye guli tuteese babiri. Gumpe ssente. Baaguza. Anti awo oba otandise okubanja. Baaguza sebo. Tebaaguze bwayise okyabijjukire bwayise. Oba otandise okubanjala. Kaakati bagenda okulaba ne bagamba nti oyo omusajja mugezi. Bwe badduka tebadda. Awo oba wali. Kaakati baana abali ku TikTok. Bafere banoonya kulya abasajja battu. Tebalina emirimu guno omulembe muzibu nnyo. Emirimu gibuze. Emirimu gyabula banoonya engeri gye banaayimirirawo. Kati mu kuyimirirawo ne bagamba nti naffe tuyiyeyo ke tunaayiiya. Kati abo si basamize. Abo bafere omusamize tasobola kukola ebyo.
Mbu bajjajja bagambye bakuwe ssente ezaawa. Empewo temalaga gaba ssente ssemu. Tebakikulimba nga taata. Ate ow'empewo tasaba ssente. Ng'aliko empewo ye asaba ssente zaaki. Abakolera bwereere. Era ayinza n'okuttira obwereere. N'agamba nti bajjajja mugende mumuleete. Bwangu jjajja mutegankwala ategategulo yajja okola teyebakayiteera gulo tega wansi empungu teri abire. Mugende mundeetere Sami ng'agattako erinnya eryokubiri. Tebayinza kuyita erya Sami. Tebakufuna. Baagala liri. Agali bwe bakuyita ne bojja. Ne bagamba nti wuuyo mwereetedde. Kyova olaba abasamize bakolera nnyo mu malaalo ku makya. Era bw'oba oyagala okumanya abasamize genda mu malaalo ku makya. Bakolera nnyo mu malaalo ssaawa 9, 10, 11 awo ne bakya. Lwaki? Anti bakolera mu malaalo bayita bafu. Bagiyita ntangama. Emizimu nga ginaakola. Kankwerekereze nja kudda. Naye kati mbadde njala kusembewa nga tumaliriza. Mmwe abasumba. Mukoze ekimala. Ne muffe mwennyini muffe. Mulimu abafere. Kankwerekereze. Nzibulira ku bantu abo. Bannyabo ne bassebo abanda banze Bishop Samanya Wilberforce. Ne baza Mukama kati nkomyewo wenkyali. Nkomyewo bupya. Ndi fresh. Buli andaba yenna ono ye Samanya original. Sitaddeko nkofiira, sitaddeko kiki to yenze kennyini Wilberforce Samanya. Ate ku luno nzize ndi mukamba obusamize bwekaabiri. Nkiddamu. Bwekaabiri. Nkutte mu ngalo. Obusamize bwekaabiri. Nabana abafere bona onzikiriza taata enkomewo. Komawo. Ngenda kuba ekyo kyennyini ekyo. Ekyabana abagamba mbu Asalongo agaba ssente. Bw'olira Asalongo akomyewo ku mukutu. Balinga bano abasamize ab'emukono abakola ekidinidini. Samanya tunaddamu. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.